Enkyalera abayizi abayingidde siniya esooka omwaka guno lwe batandise olusoma lwabwe mu Butongole. Obwedda mu masomero ag'enjawulo abayizi balabiseeko nga batuuka batere bakakalabya emisomo gyabwe. Lydia Lukwago, omukulu w'essomero lya St. Balikudembe SS Kisoga Mukono, atubuulidde nti omuwendo gw'abayizi abakatuuka bwe gutali mubi. Taanapu y'abayizi ebadde feya okuva lwe taatandika. Abaana abasinga bangi nnyo abakyatudde awaka lwakuba biting economy netukoze bubi nnyo. Abazadde abasinga tebalina ssente, muzadde akomerezaawo omwana nga talina wadde ne ssente, n'akugamba akomeraako omwana agira asoma nga bwe nnoonya. Naye nga si byangu, okyalina abaana abakyatudde awaka nga tebanna ripootinga ku ssomero, ate nga tutandise kati eno wiiki yakusatu naddala bwe twatandikira ddala. Ono ayogedde ku ngeri essomero gye lyategekeddemu olusoma luno. Abasiniya wano abatandise kalikulamu twetegese bulungi kubanga abasomesa baffe batendeke. Tufunye trainings ez'enjawulo okuva kalikulamu eyo bwe yatandika. Tutrayininze abasomesa baffe ate n'abazadde bennyini tugezezzaako okubatrayininga mu kalikulamu eyo okubanga nabo bagezaako okugitegeera, naye nga ffe abasomesa baffe bakuguse mu kalikulamu eyo kubanga gavumenti ya trayininga ate naffe ne tuleeta abo abali batrayininga ne bajja ne babatrayiningira ddala wano ku ssomero, era abasomesa beetegese okupandulinga abaana aba senior 1 ate nga ne projects nazo tuzikola. Balina projects ez'omu nnimiro, balina projects ez'okulunda, balina projects ez'emikono. Mu kaseera kano ng'abazadde okwetoloola eggwanga bakyakaaba obwavu nga n'abamu n'okutuusa kati tebannazaayo baana baabwe ku masomero, ono aliko amagezi g'abawadde. Mugezeeko okulaba nga mutugera n'abakulu b'amasomero babakkirize bakomyewo abaana kubanga ne bwe banaatuula awaka era ssente bajja kuba bazisasula. Ne bw'onootuula omwezi ojja kusigala osasula kyekimu. Mugende mwogere n'abakulu b'essomero mbafunireyo ze mutandika nazo. Abazadde abatalina ssente bajja ne twogera. Bwe twogera ne kasita tufunirayo ezitandika, omwana tumukkiriza n'asoma, naye tukkiriza omuzadde n'agenda n'asobola okunoonya ssente ng'omwana ali ku ssomero mu kifo ky'okutuula awaka. So ekyo kituyambye nnyo nti abasinga abaana bagezezzaako okudda.